Same energy, same vibe. Bumpy Tan, Tambi Jimso, number one rich boy, Maxudi Junior, made in Uganda. Webale kubanti otambula naffe, webale kubanti otwagala, webale kubanti subscribing and okubanti buli otambula naffe 24/7. Of course, tetuli wano wa olokoso, tuli olwa amawulire. Sono lwecho gwe ogenda maaso n'okubanti ogamba nti abavubuka balina olokoso, ogenda maaso n'okubanti olimba. Ogamba otya mu Uganda bafali mu Kampala ne buli bw'eggwanga ng'ogenda maaso n'okubanti otambulira ku 256 West Range. Mpola nkutumideko chali wange wena mpola nakulwa lero njasobola okuba nti kutusako amawulire gawe gatambula jagamba akavubuka kano nga kalina speed kaddokawa mpola lumu ngenda masolo kuba nti mbikola kubanga ate mu abanyibinjigiza ne mugamba nti oli waddemba okuba nti okoma obudde n'okusobola okuba nti ebintu bitambula nga bwe bitambula now mpola recently Rema Namakula oba omukyala mukulu amakiddwa nga mama Halima Namakula yagenda mu maaso nakuba nti ategeka ekivu wali ku Sena Hotel chagira maaso n'okuba nti kireeta Bannayuganda enaku z'omwezi alimeka 26 lwali na mukaaga chagira maaso n'okuba nti kisimbula Bannayuganda ebule n'ebwe era nga abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa basobola okuba nti bajja okusobola okuba nti basupportinga mama Halima Namakula nkiddamu enaku z'omwezi oba zaali 26 lwa mukaaga wali ku Sena Hotel emyaka 5 beddunga mama Halima Namakula agenda maaso n'okuba nti akuba endongo yakola ebyafaayo kw'olwo olunaku naye ebyaliwo byali byanjawulo paka kati bikyayogeza Bannayuganda obwama awenkugambira nti gwe wena okyaleyo nga okyamwana nakyali olw'okuba yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akwana mukazi oba yagenda maaso n'okuba nti akujja kuulako baawo nkugamba nti kyewakola kya kitumbavu oba kyogenda maaso n'okuba nti okola kya kitumbavu Kenzo ne Dr. Hamza bagenda maaso n'okuba nti basettinga live example bagenda maaso n'okuba nti batulaga machuwa ebyo byogenda maaso n'okuba nti okyawa bakyalimu olw'okuba bagenze mu maaso n'okuba nti bakwenze baba tebageze omukyala baba tebagenze mu maaso lyasi lwakuba nti bamukaka wabula bamukwana nakkiriza kiri eri omukyalo oba patnawo erigiye okukkiriza oba okugaana now recently ngambo zavudde ne zigamba nti oba oliawo Kenzo musuuza kwogata Dr. Hamza Sebunya bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo beeyisaako mpola mu bantu bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo begwa mu bifuba n'okuba nti bamiitinga ku stage nga mama Halima Namakula agenda mu maaso n'okuba nti ayimba mpola mama Halima Namakula avuddeyo n'agamba nti mwekamba buulire nze sirabangako baana beyagala ng'abo abaana bange bagenda maaso n'okuba nti bakitegeera nti oba oliawo okwewala tekikola makulu omukazi waabwe bonna bablessinga n'abaana bagenda maaso n'okuba nti bakiraba ne bagamba nti kintu ky'okuba nti tulwanagana n'obintu by'okweswaza tetugenda maaso n'okuba nti tulaga abaana baffe ekifaananyi ekirungi newankubadde ng'ate byaliwo si kyabuvunaanyizibwa bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo oteekamu embeera gwe n'obeerawo nyigira mukwano gono nyigira kyaliwo olw'okuba mbu enkudiyo yagitwala n'agamba nedda abavubuka bange bagenda maaso n'okuba nti batuula era mu kutuula basobola okuba nti badda ku nzikiriziganya era nzikiriziganya gye batuuka kugamba nti oba oliawo twesonyiwe tufollowing next step era nga bibagamba nti omujjawo si muyeekera banno okubeera abasanji kyabafuulira ddala okubeera abooluganda okuba nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti bazaala mu mukyalo omwamanyikiddwa nga Rema Namakula kyasobola okuba nti oba oliawo bajjawo obukyayi n'obusungu oba obujja ne basobola okuba nti batunulira the future goal era nga future goal kwe kuba nti oba oliawo relationship yaabwe eri abaana baabwe eryetya mpola yadde nga newankubadde omusajja omu yavaayo n'akabirira gavumenti where are you ng'olubalioliawo waliwo seeko yagenda mu maaso n'okuba nti amuyisaamu eggali wenjogerera ssaawa zino seeko oyo mugenzi mpola mwita n'omuzata yagenda mu maaso n'okuba nti amuyuza mpola n'amutuma nti obuvubuka bw'osomyekoze obuzanyira ku bawala bange nze Namakula siwa kuzanyirako nze Namakula wange njagala nfunire omusajja ng'onna atakuba bupale buli simanya biki bingi eryagenda maaso n'okuba nti fantastically buli kimu kyagenda maaso n'okuba nti kitereera mpola now from today onwards Halima Namakula mama wa Rema Namakula yavuddeyo n'ategeeza n'abagamba nti mwe muzanyira ku Kenzo musuuza n'oyo Dr. Hamza Sebunya mwe temubamanyi ebyo muliko bye mugamba nti obwo butono kuba nti basobola okukola kubanga ekyaliwo ate nga bakyagenda mu maaso oba oliawo n'okola ebintu eby'enjawulo ddala
nkugamba nti Rema Namakula yali bali ku stage ng'alaba abasajja beegwa mu bufuba n'agamba nti tekisoboka mpola nze nkugamba nti namulaba ng'agenda mu maaso n'okuba nti atunulira nga yeekanga ng'agamba Kenzo yasooka n'akangamu Dr. Soko Josaleko waneno Dr. Nanini musajja n'afuluma mpola n'atandika okuba nti atambula ng'ensi yonna eraba endulu n'etandika okuba nti ekuba waliwo awo omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti amukwatawo n'agamba nti gwe Dr. mutuufu genda omulage nga lowooza oba oli awo musuuza ajja atekawo fight mpola kumbe ng'ate musuuza si byalika agenda mu maaso n'okuba nti alabise evaka era nga musuuza kwolwo olunaku yagenda mu maaso n'okuba nti alwetika kubanga amawulire gasobola okuba nti gataaninga aggressive Dr. Hamza Sebunya ne Eddy musuuza. So after there mpola ebigambo ne bigenda mu maaso n'okuba nti byogera, but we are so happy okuba nti bano mpola bagenda mu maaso n'okuba nti buli abasolvinga bino ebintu ekikwewunyisa buli omu yafuna. Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omusajja ow'ebiroto bye amanyikiddwa nga Doctor n'ekitiibwa ekyo nga bw'okiwulira, wabula ng'ate bagamba ebyokutambula ekiroto kyali kyakutambula ekyange ekyakubuka ate ekikwewunyisa nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuza yasobola okuba nti ate ekintu akiteekamu ebirungu nafuna Honorable Mulamba, ate nga takoma kufuna Honorable yafuna Minister wa Minerals ez'omuttaka Energy and Mineral bamuyita Nyamutolo. Bukyanga Nyamutolo adda mu bulamu bwa Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti afuuka biliyoniya. Kenzo yasobola okuba nti afuuka ow'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Kenzo yafuuka presidential advisor. Kenzo kati atuula ku balangira era nga Kenzo yagenda mu ba elites nga tategedde ng'ebitabo tebiwera, wabula okuba nti alina omukyalo w'obwongo alina ku bitabo n'amagezi yasobola okuba nti amujja mu geto n'amutuusa mu set out ate nga state presidential advisor bamuyita Eddy Kenzo Musuuza. Sawa zino botunulira Kenzo bukyanga afuna Nyamutolo bu Range Rover just kantu kakwatako katono nnyo. Kenzo bukyanga afuna Nyamutolo ebyogende Bulaya asimanya agenze kuba zi festival zituwa yazivako kubanga akasente akafuna. Kenzo bukyanga afuna Nyamutolo kirabika n'ebintu byogamba nti achekingako simanya abakyala sikati yabivako kubanga Nyamutolo buli kimu akirina, alina amaja, alina kafesi, mukyala mulungi ayagala romantically lovable. Buli kimu kyonna nga bw'okiwulira Kenzo yakironda mu mukyalo omu gwe bayita Nyamutolo. Bw'ova ku mukyala alina amagezi, bw'ova ku mukyala alina ssente, bw'ova ku mukyala golina ate nkujjukiza nti ne Dr. Hamza mu bakyala bonna be yalaba yagenda n'alondayo Rema Namakula omukyala ekisooka celeb superstar made in Uganda vocalist prominent artist from Uganda top shatter agenda mu maaso n'okuba nti ayogeza kwegamba buli musajja ali ebwala Rema Namakula gamba nti bambi mamidimpo bambi mama malkabina bambi maso malungi ekyana kirina eddoboozi ekyana kyakola sente ekyana kirina omutima omulungi kirema. So n'olwekyo bonna tebafiirwa mpola Malima avudde n'agamba nti mwababadde balowooza nti ekikonde kyakutokota kyakwaka mpola tekijja kusobola kuba kibeerawo kubanga batabanyi bangenze mbamanyi bulungi bakola ebintu n'omutima gumu. Webale kuba nti otambula naffe ku mukutu gwa 256 Vast Range. Webale kuba nti otwagala kuganda egera maaso n'okuba nti osubscribe ngera maaso n'okuba nti oliking era genda maaso n'okuba nti obeera wano mpola nakugamba ebintu twazalibwa tubikola just siya kubatisa nakaka twazalibwa tubikola. So n'olwekyo webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otambula n'abamanyi mpola njagala nkutwaleko mu nsi endala next time ntandika okuba nti nkulaga ku bintu ebyenjawulo nkuletere bakyala bameka abakyala abatanzania bavaayo ne basaba president wa Uganda ne basaba na Uganda babatwalire Eddy Kenzo Musuuza kubanga bagenda okulaba nga Diamond Platinum amanyi takyalina amanyi agenda abukiro n'omukyala abukiro ne bagamba nti bannange Uganda twagala mutuletere Kenzo BET award winner Grammy nominee kubanga mu Tanzania omwana bawulira ku Grammy agamba mama bakikola batya
naye nkubadde ng'ate waliwo omuyimbi Rayvan yawangula BET but tulina Kenzo Musuuza akyasinza okuba nti anyirira mu nsi yonna Kenzo okumanya nga wattabu bannange Musuuza omusajja oyo we namulabira nti wattabu ayagala ebintu by'okunyuma ekiwala takyali kimwegezezzaamu n'agenda n'agulirawo enviiri tayagala kumumanyira oyo omusajja fantastic mpola mpola bwebale kuba nti mutambula naffe tujja kusobola okuba nti tukoma mu part 2 nkugambye guno omukutu gwa Uganda mu Kamoli nebaza ttimu yange yonna gye nkola nayo from morning up to evening mwebale kuba nti tukola mwebale kuba nti tucapa webale kuba nti nawe atambula naffe obeera naffe nosobola okuba nti otambula naffe mu bbanga lyonna lyonna till next time webale kuba nti obeerawo bye bye.